tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope we tukutuusizaako ebigambo ebizimba oleta science mu Bible ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga ebizaamu essuubi tandika okubanga obulokozi bw'oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. Ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku ya Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Kale mbalamusizaako mwenna abali ku mukutu ogwa The Is Still Hope abali mu ggwanga Uganda nammwe abali mu Talamayanja mwebale kubanga ate mutugoberera. Mukama tukwebaza olw'amakya ga olunaku olwaleero, tukuwa ekitiibwa n'amatendo, twaniza omwoyo omutukuvu ajja obanga afuga mu bulamu bwaffe okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale waliwo akatambi manyi wali abasumba b'ensinga okwagala era bentunuulira ne neegomba nga mwe muli omusumba Minaani. Musumba Minaani. Musumba Minaani oyo sajja mulungi alina ekigambo. Kati yayogedde ku nsonga z'obufumbo era ne kijjira mu kaseera akatuufu nga waliwo abadde boogera awo Apostle John Mulinde yalekawo omukazi nakola ki n'awasa omulala. Dakiika ziringa 6 njagala owulirize bulungi Minaani ono omusumba, then ngenda kukomawo tulabe ebimu ku byabadde ayogerako nga bituufu emirundi 10 ku kinnaakyo. Kale mu dakiika 6 tusobole okuba nga tweyongera. Era tubadde tugamba wano abantu. We have been telling people here. Madamu wange oli amanyi omuvubuka yali wano. My wife knows a young man who was here. N'awasa omuwala. And he married a girl. Mwabataka baakuno mubamanyi. You people here know this. Mwalanga muwanvu. She was a very tall girl. Ng'ayimba bulungi. She was singing very well. Era actually yamulabira mu kwaya wano. And he saw her from the choir. Nze abayimbi mbatya. Me, I fear the singers. Okujjako bano. Except these ones. So n'amuwasa. He married the girl. Emyaka wayita 3. After 3 years. Mwana mulenzi najja mu office. The man came to my office. N'angamba kino sikirabanga. Told me I have never seen this. Nina okwawukana n'omukyalo. I have to divorce this woman. Konze kiki? I said, what is it? Omukazi alina amagumba. This woman has bones. Galinga embaawo eza buliti. Like timber. Bwe weebaka naye akunyiga n'owulira nga gwe bataddeko olubaawo. When you sleep with her, she's always pressing against you like. I said what? I said kitiibwa nange oluganda. Zidabanga amagulu amalungi. Like I see Mbaawo. these legs. Are they timber? I never knew. Now when he told me timber, Kati bwe yaŋŋamba embaawo. he thought I should fully be convinced. N'alowooza mbunze agenda kunkakasa. But I asked him, Ne mubuuza oluganda. who led you to pick those timbers? Ani yakukaka okwerondera embaawo ezo? Wasn't it you? Si ggwe? He said yes. N'agamba yes. Then I took my Bible Ne nkwata bayibuli yange. and read him where Jesus Ne said, musomera Yesu bwe yagamba. let every man carry his cross Buli muntu yeetika omusaalaba gwe. and follow me. Angoberere. If you picked a snake, Bw'oba weetika musozi. or you picked a timber, Oba weetika mbaawo. or you picked a police woman, Oba wafuna musirikale wa poliisi. carry and let's follow Jesus. Weetika ebibaawo byo tugoberere Yesu. Things are not easy, Ebintu si byangu abooluganda. but Paul says this is a mystery. Naye Pawulo agamba kino kyama. Wamma mpa ku sente ontegedde bulungi neyanziza muwala ontegedde bulungi. Carry your cross. Weetika omusaalaba. There is no angel here. Tewaliwo malayika wano. If you want to marry a perfect person, Oyagala okufuumira omuntu eyatuukirira ennyo. you stay the way you are. Wesigala nga bw'oli. When you reach in heaven, Bw'onaatuuka mu ggulu. ask the Lord to give you one of the female angels. Osabeyo Mukama akuweyo malayika enkazi. Bwe baki. But these are Naye humans bano bantu. with human Abalina weaknesses. obunafu bw'abaana b'abantu. They quarrel, Bayomba. they eat a lot, Balya nnyo. they speak,
boogera n'ebirala. and many other things. Just know how to tame your snake Tegeera gwe engeri gy'okwatamu n'olunda omusota gwo. and stay with it. Olunda omusota gwo obeere nagwo domestic. And I don't know why Simanyi lwaki Christians come, Bishop Minani, Kristo bajja Bishop this woman, omuwala the one you married me to, gwe wangatta naye I'm tired of her. ze mukooye And then they give a list. ne bawa lisiti y'enso. There was a young woman who came to my office Waliwo omuwala omuto yajja mu ofiisi yange and said to me, n'aŋŋamba Bishop I will convince you ŋŋenda kukakasa that it is over. nti biwedde Then she opened her bag n'abigula baaga ye and then started. Number one, atandika okusoma nti ensonga enso my husband drinks. omusajja wange anywa nnyo. Number two, Ekyokubiri my husband is dirty. omusajja mukyafu. Number three, Ekyokusatu he doesn't buy anything. omusajja talina kyagula waka. The list had 20. Lisiti ng'eriko ebintu 20. And then she asked me 3 times, bwe yamala n'ambuuza emirundi 3. have you heard? Obiwulidde leero? Bishop, have you heard? Bishop obiwulidde? I said I have heard, Mugamba mbiwulidde but I have not understood. naye sibitegedde. Because whatever you picked, Kubanga buli kye walonda stay with it. olina okusigala nakyo. And God is wise. Katonda mugezi. When people are engaging, Abantu bwe baba bali mu kwekwana they don't even want others to know. tebaagala na bantu kumanya. And some of them even advise and say, Abalala beewa n'amagezi ne bagamba what we are talking, bye twogerako saawa keep it. bisigaze nga byakyama. Meaning that the two of you Kitegeeza nti mwe babiri are developing an agreement. muli mu kuteekawo entegeeragana. So what you have picked, Kati ky'olonze don't return it. tokituddiza. Can you imagine? Osobola okuteebereza A certain lady wants to run away because the man is dirty. omukyalo ayagala kudduka kuba omusajja mukyafu. And you have omo, Olina omo, you have every type of soap. olina buli kika kya sabbuuni. If you clean utensils, Oba oyoza bintu why don't you wash that guy? lwaki toyoza musajjawo? Likube ekyangwe. You wash him with Tukule. detergent. Tell him, sit here. Kambe tuula awo. I want to show you that I love you. Njagala nkulage nti Tuula mu baafu. siiti na besi. Wash him. Muwoze munaaze bulungi. But don't run away. Naye todduka. When you wake up to look for men, Bw'ozuukuka okunoonya abasajja you have a chance olina omukisa to even delay and look for the one you will never regret. okulwawo ennyo n'ofunira ddala oli gw'otali ejjusaamu yadde. In fact, me, I don't blame people who Nze delay. sirenya bantu balwawo. You delay Lwawo and look for what you want. twala ebiseera ng'onoonya gw'oyagala. Because in marriage, Kubanga mu bufumbo what you have picked ky'olonze is not returnable. tebakizaayo. That's serious. Ensonga eri sirias. Kale ndowooza omuwuliriza omusumba Minani akugambye whatever you picked, buli kye walonda ogenda ku makya n'olonda omuntu n'ogamba ono yagenda okubeera mukyala ono yagenda okubeera mwami wange, gumira ebizibu byo. Weetika omusalaba gwo okole ki? Weetika omusalaba gwo otambule ogende. Whatever you picked, stay with it. Kakati awo wewali obuzibu. Manyi obuseera ebimu tulonda out of excitement. Nolaba omuntu ng'atambula abigula n'ogamba oyendeko ono mbaako ekikyamu. Kitegeera? Ne tulonda okusinziira ku ndowooza zaffe. Ne tulonda okusinziira ku bulungi. Ne tulonda okusinziira waliwo ebintu bye tusinziirako ne tulonda abantu. Naye nga amazima, it's not God's will. Ate kye njagala omanye nti Katonda takaka. Katonda tagera kukaka. Bw'oba olonze choice yo, it's all about you. Bwera yagamba nti nkuteereddewo ebintu bibiri mu maaso go. Waliyo bulamu, waliyo n'okola ki? N'okufa. Akati gwe londako kimu.
naye nakomekeza ndagala naye naalyagadde olondewo ki obulamu. Kakati Katonda w'okola ensobi kyakugamba n'ogaana okukola okwagala kwe ng'akuleka, naye mulimu repercussions, mulimu consequences. Bw'oba okola ekintu kyonna nga tekiri mu kwagala kwa Katonda mubaamu consequences. Kale buli w'olonda omuntu nga tali mu kwagala kwa Katonda, kubanga gwe walaba kkala, walaba ffiga, walaba akabina, nsimanyi mbu musheeshe, abamu ssente, walaba ekisajja kirina ssente, American height, okitegeera, buli lunaku buli weekend nga akutwala out Range Rover. Kakati gwe ebyo bye walaba, kati emiggo gikufuukidde emiggo, guma. Buli kye walonda kigumire. Katonda omwagadde. Gumira ebizibu byo. Toddamu ate nze njagala kunoba. Aye tewali gy'olaga. Si gwe weerondera. Ogoba waaki. Ate nze omukazi yali ayagala kunzita. Guma. Wagaana okulindirira Katonda. Katonda tasobola kuba omukazi ayagala kutta. Oyo yali sitaani. Gwe walaba. Ate n'abamu batulabula ne tugaana emputtu ze tulina. Nagamba naye nagamba tonjagaliza. This is my personal relationship. Toyingirira relation, toyingira my private life. Bwetyo tubagamba toyingira bulamu bwange. Ate egimala okunyanga ate bye wawoonye nga ate bw'oyita bali mujje munyambe ebintu bisusse. So nagamba nti kuno ku nsi tekuli malayika. Ku nsi tuli bantu, by the way. Kati gwe oyagala kufuna omuntu ali perfect, Mr. or Mrs. Bugenda mu ggulu, wonoofa n'ogenda mu ggulu, mbweyo mu ggulu teri bavuma, teri balwana, teri bakola ki. Naye oba oli ku nsi kuno ogenda kubanga obafuna era ogenda kubanga obeera nabo. Gwe weerondera omusota gw'ogwo guleke gukubojje, walabulwa nga tokkiriza. Naye lwakuba kakati nti kantu katono kati twagala kwawukana. Tetukyalina bugumiikiriza. Nze zijjukira edda bazadde baffe baatunyumizanga bwe baali nga bakyaliwo. Bw'oba abawo bakyaliwo olina omukisa, ddayo bakunyumizeeko. Naye ffe abaffe baakola ki? Baba mu bulamu bw'ensi. Ng'akunyumiza n'agamba, nze maama yanyumizaako ng'akyaliwo edda, baamufumbiza wa 16 years. Ng'ate tayagala. Simanyi yali avaawa, simanyi yali ava ku kimaki. Yagenda okutuuka ng'omusajja azze waka, taata we mbu n'amugamba, nkufuniddde omwami oligenda. Nga teboogeraangako na mwami. Omulundi gwasasola omusajja taata we ali mwanjulira. Omusajja ayagenda mbo yajjira mu maziga, tajja n'asasula. Kajja kaana kato omunenga mu maziga amangi. Naye ne bamugamba ofulumawo oti, olaba obadde osula ekitanda ky'obadde osulako tugenda nakifumbisa leero, wano tewakyali buliribu, wano tolinaawo kati woolinaku, era w'osiruwala n'ogenda n'ozannyira mu bufumbo gw'amanyi toddanga wa. N'agenda ng'akitegedde. Okitegera? Kakati ffe mbu ebyo tubiyita mbu ebyo byali byabadongo. Nze munfuna otya omusajja? Ebyo byali byabadongo. Nze ngo naye ate byakolanga. Ffe ku kyalo kwaliko omusajja nga yalina abooluganda 2 nga bombi yabawasa naye nga ate basula mu nnyumba emu. Ebisenge bye byawula, ono omukyala muto, ono omukyala mukulu. Ennaku zino maka ge omulala bamuteeka bweyogerere, omulala ne bamuteeka emukono. Naye oli yali nnyo ate ne babeerawo ne bafumba. Kuba ekibi ekyalingamu eddogo lyanyuukanga baaba. Eddogo nga linyuuka n'obwana bwalyo. Kakati waliwo ebintu bye twadibya naye ng'ate bazadde baffe baatuulanga nga omusajja amukuba buli lunaku emiggo.
nga talina gy'alaga. N'agumirawo n'afumba emyaka n'agimalako. Era ne batukuza tutuno mutulabako. Naye amaka g'ennaku zino oli bamugambako katono kati ng'adduka waabwe, katono kati ng'adduka waabwe. Leero omukazi wagenda waabwe sikima. Nga nze gwe simanyi naye nga the moment you go like this todda sikukimayo. Sisobola mba musiru sitiseeguya neeguya naye awo oba ondaze nti ate oli kirala nnyo. So Pastor Minani agamba gwoba walonda omukyala ng'olaba alina embaliga, kakati saa zino waakalaba embaliga wali toziraba, gumira embaliga zo. Oba yalina nkobogo saa zino katoga Nsumba omukyala njagala twawukane, omukyala agambye waliwo yajja namugamba Nsumba omukyala alina buliti, obugere bulinga buliti. Namugamba kakati ezo buliti ani yazikulondera? Nti yenze ati gumira buliti zo. Gumira buliti. Ng'omukyala omu yajja namugamba Nsumba omusajja wange ng'anywa mukyafu, talina kyagula waka. Bwe yajja ne lisiti ya bintu nga 20. Bwe yayagala mukakasa nti alina ensonga ezibaviirako kolaki okwawukana, tunamugamba byonna byogedde naye sirina kyentegeddemu wadde n'ekimu kitegedde. So ebintu ebikwatagana n'amaka guno omulembe gwe tulimu, Sitaani amaka agakubye, akubye obufumbo naddala obw'abaweereza. Bwakimanyi tosobola kubanga akubye omukyala gw'omwami n'osigala ng'oyimiridde, kiba kizibu. Tasobola kubanga akubye omwami omukyala n'osigala ng'oyimiridde, kiba kizibu. Naye mu byonna message ya Pastor Minani egamba takkiriza kwawukana. Ekyo ky'olina gwe wakyerondera. Katonda yakugaana n'ogaana, oba baakulabula n'ogaana. Walonda ng'okozesa amaaso ag'omubiri, gumira ekizibu kyo. Weetikka omusaalaba gwo otambule ogende. Muli birabiro eyo, omusaalaba gwo oyagala guwaani? Ani gw'oyagala yeetikkira omusaalaba gwo? Kale Matayo sula ya 16 ate n'olunyiriri olwa 24 paka 26. Yesu ayogera ku kwetikka ki? Weetikka omusaalaba ogwo gwandiba nga gwe musaalaba gwo. Bonaabona nagwo gumma ebyo bizibu byo. It was your will. It was not God's will. Kaakati tobaako nagwo okubira kkerere. Kale ndowooza obubaka obwo tebukoze bubi. Waliwo gye bubadde bulaga, buyinza okuba bubadde bubwo, buyinza okuba abamagabi oyo musumba mutuufu. Singa Apostle Mulindi asooka n'awuliriza atannabaggoba mukazi we, kitegeera yeerondera. Ani yamugamba yeerondere? Ate baamulabulanga, ate baamulabulanga nga tawulira. Naye mu kaseera ka love awo zoba olaba gwe no. Banze bagamba love is blind but marriage will open your eyes. Mbu okwagala kuziba amaaso. Naye ate leka we kunaakuziba amaaso obufumbo bujja kuggula amaaso. Ebizibu by'ogenda osisinkanayo ojja kitegeera, gajja kugguka gati ku mpaka. Andi wagaana ogaggula nga tonnaba kujja mu bufumbo, gajja kugguka ku mpaka. So emessage eyinza okuba ebaddeyo nange bw'omu yeetikke ekizibu kye kyeya bw'omu yeetikke omusaalaba gwe yeerondera, agoberere Yesu. Kale gamba Yesu, olunaku lwa leero nkwebaza, yenva nkuwa obulamu bwange obeere obulokozi era Mukama waabwo nsasira obutali butuukirivu bwange, onaze n'omusaayi gwo. Ntukuze okuyita mu Kristo Yesu, Mwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kale
subscribing like ngo sharing comment section weeri okuba nga ate otubuulira ku bigambo by'omusumba Minaani. Nze mbyagadde kiki ate gwe kyolowooza. Kaneetololemu eddakiika ntono wetukomawo abenje wetugenda okuba nga ate twogerako. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.